yenna nga wakwata watandika ne mukyalawo nga muli baavu nga muyiyayiya ne muli entula nemukola muzaala abaana basomera mu mbeera bwetyo mu mbeera embi mukama nakwema n'omwana ofuna sente omusajja n'omwana okwate kubo n'ogenda n'ogenda omukazi n'omuleka n'abaana n'obaleka bakuyita bugingo. Ekyokubiri omulamu alina enjawulo ne bannamwandu. Namwandu baba yafa ate ono ye bba wakyaliyo bwaba akyaliwo akola ki gyali alikomawo akola ki anti kati sazuyo nkugambye omuntu ng'agamba nti olina bbaawo ye muntu omusajja ng'akola obuvunanyizibwa nga balina okukola ki balina obutambuza kiregeza oba gwe oli musajja nga tokwata obuvunanyizibwa n'obutambuza eri omukyala we kiregeza wafa ye buli musajja alina ng'oli wano nga tokola buvunanyizibwa bwo ng'omusajja okulabira abaana bo okulabira mukyala wo gw'olina kiregeza oli mugenzi wafa. Abakyala bangi bali awo nga balaba abaami baabwe ng'era wakugamba nti omwami wange mulabanga omugenzi. Taata tubayita nga bugingo n'agenda wani kasobera omusajja nga wazaala abaana nga totuusa buvunanyizibwa wafa toliwo ku nsi. Nange mwendi bwejogera bwetuli naffe tuli basajja nange mwendi njogera nti oli musajja yina nga tofaayo ku mukyalawo tofa ku baana okiwuliriza nga oli awo omukyala yagera n'ayiya n'atateeka n'atunda ennyaanya n'agera n'akola kino n'agera n'akola kino alabirira abaana nga gwe omusajja oli eyo gy'oli wafafa dda oli wayita omulambo ogutambula wafa dda. Okimanyi nti saaba kutandikako mu kanisa inaagitandikako n'abalala bandizzemu amaanyi ekikolo kino kukitandika ekintu kyonna kasooka kitandikako ezo sente ziri bikwa ziri mu billions yandibadde olwedde nga ate sirayina waali ng'abantu abagamba nti bane mujje mukwatireko nga mutofa muntu alaba alina wokola kiringa muganda wange ezo zonna byonna mubikole byonna ojja kubikola byonna bigingo kankikugambe byonna ojja kubikola byonna bikole naye nkugamba ebigambo bino abantu si basiru bakola ki abantu si basiru balaba nze nkubuulira amazima ga Katonda ekyo nze kikubuulira tukutaddeko amaaso Teddy akutaddeko amaaso asirise Teddy ali bwati gwe mulaba ayogera Teddy akyaki amwana kakati jano omwana kyoyita okuswala yafunaswala abantu bajjudde bono batabuka bakote kinguna agenda ne mutwaliro okola ki yafuna shoko olwakalwado kaliyo ne bamukwana ne mutwa ate omuwala yamugana ogagulemu gagwetwala nebiri byakugambye gabyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Yalangani nti ngotandisa okuba obuwere ngotandisa okuba obusaati naye amabusomo no gwemera naye yabinjigiriza nze najja ndi musajja w'amasuuti naye sebo omusumba engambo wa nakugamba ki kugana ngekiboli museri muvubuka kyekikugaga kikubeza mu masuuti buli kaseera olwobuma amasuuti gambale budde bwago naye omusajja akuba ebikalo olumu ne musaasira olukasira ebikalo tusika namba ku ofiisi kati nga tusika tukola nenga mbadde mba ku ofiisi naye ogamba oti yebale bitawula bita ado muziiko aliwo omusumba aliwo badde obuze nnyo bana tubalamusiza mwebale nnyo mwebale ddala gye mutusako engalo abasubscribinga bambi mwebale
mukontinuinge mwongere mugende maaso n'okusubscribinga mwongere maaso n'okulikinga n'okomentinga n'okubaako gwotegeeza bikwatagana ku nsonga zino. Adimiti akyaliyo nnyo nyongera okuba mujjukiza mugezeeko abalina okusomozebwa okw'enjawulo oba olina okusomozebwa okw'enjawulo mu bintu bingi mu byemirimu by'obufumbo by'amaka n'ebirala byonna genda akusaalireko akusomere ku dduwa akutereko ne kabaane ebintu bisobola okuba nga bitambula eri oli njagala kutunda poti yange egaanye nina asimanya ettaka ly'entunda nina emisango mu kooti n'ebirala bwe bityo mukubireko ajja kuba nga akutaasa mu mbeera ez'enjawulo. Ne bannaffe aba Jolpal bakakensa mu nsonga z'ettaka bagula n'okutunda poti eza miliyoni emu n'ekitundu paka ku zonna eyo abalina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku nguudo ezifuluma n'ezinga ekibuga asobola okuba nga bakubira basanga wali Kisinge ewali omukulu nannyini kampani eyo naye nga bayambye nnyo abantu naddala bano abayita abafuna sente ezisookerwako saala bayita mufunampola naye abafuna sente ezisookerwako ndi wa takisi ndi wa bodaboda ndi wa kantini ndi wa nviiri ndi waki abantu ngaabo oteekayo mpolampola akugulawo akawunti nosaayo mpolampola sente zo weziwera naakulaga obuguzi naoba oli bweru wa ggwanga osobola okuba nga oteekayo sente zo naakulaga poloti yo oba olina omuntu onanya n'agiraba nokola ki tompa sente zo nze tompa sente zikwata sente z'abakadamu ba sente z'abali olwewa gwe mukubira esimu gandise ddala onzigiddewo akawunti oba nkuweeza omuntu alabe poloti gyogenda okunguza neweeri newesanga ebisigadde nesootinga empolampola esimu zikubeko zizaawo esimu zizaawo namba zakusobola okwanga okubira omukulu wa Jolpal property consult naawe n'enyimba ez'okubanja abapangisa bakulema okubanja osobola ozimuwa nazikubanjira nze muzukulu wa Kisoloma kyenkyegona nti Basisinkanye akaviiri ebintu byokola nze binsanyusa busanyusa wenywera ka sprite noteekako akaviiriko kyekyo ogamba oti omanyini waliwo omuntu omu naye buli kigambo kugamba nti nga mubi yambala mubi oba okitegeera okubeera omulokole bayibuli gamba tetunaabanga mitwe kitegeeza ku kintu kirinakola kinasookera waffe mubeera ekyokulabirako eri abalala okitegeeza ku kintu kirina kuba kyafu naye nga nyongera obabuuzaako mwenna abalabi baffe mwenna abali ku kibo updates nyongera okubeebaza mwebali ku subscribing. Yes. Thank you so much. Mwebali nyo ddala kama abawomukisa era tubasaba amanyi kati akugaba maanyi ego tulaba nga mutaddemu amaanyi naffe mutwongera amaki naffe batwongera amaanyi ekirala kushiyalinga okushiyalinga kubanga bitu bitukola kyemmanyi nti abantu babyagala babinyumiro kulikayo wataata babaddeyo badde bwangi ambadde nkukulisa Kanani ewabadde saviisi y'okusonda esente ez'okuzimba ekyaki yabadde fundraising service okuŋŋaanya sente okulabika nti kanisa ffe ekolaki service ey'okubba ate awo oba oyogedde oba onyiize bunyiizi omanyi kakubula ekigambo ky'omuganda nze ndi musajja yogera agatwana akakola ki ekintu nga bwe kiri bw'okyogera ekintu nga bwe kiri bw'okyogera nze saagala nnyo omulamu wange njogera ekintu akiyita era nze abasinga batugoberera batuokulaba nze omuntu ajja nenyamba kikimu oba okitegeera so eri service yabadde service ey'okubba omulamu omukulu okuzimba kanisa ate eriwa banga kiga bagamba okuzimba ekkanisa bannange kati kuno batugamba January mwaka ogujja luli yatugamba atya olwasooka ebintu bikyukanga enteekateeka kubanga kati abantu ze basooka nebasonda sente olwasooka sente ndo zaali nyingi kubuda yasookera ddala twakomekeza mbuzeemu maka natuwanga na accountability yes gwomanyi sente luli nawe tebana bakubuuka tebanamubuuka omusajja oyo gwomanyi sente ezamuweebwa nga sente nyingi nga bwekiwulira okitegeera nga sente nyingi nnyo naye sente zonna yazikwata bagenda kulamu maka gani omusumba ina nga oli musumba mutuufu omusumba ina nga oli musumba obuweereza zikagamba ebigambo bino
nze siina bwetandika kuzimba maka gange gagamuko bateganakola wali gwososo gamba mu nyanjiro ogambire nti ebirungi birina kusooka wammwe muli then niweka chengeza kogamba kyeki bandemukambagaba ebigambo bino wali wayagala kuweleza mukama katonda sooka ofe ku bintu bya mukama katonda bayibuli egamba ebintu biri egamba bwe nti njagala abo abanjagala n'abo abananyiikira okunnoonya bajja kundaba kitegeeza ti katonda bw'obanga tozimbye ekkanisa tosoze kulowooza ku mirimu gya mukama katonda oba omwagala oba omufera toyinza kungamba gogenda ozimba amaka amalungi ag'ebbeeyi owuliriza bali tugenda empolampola okamudde endiga amaka gano ge yazimba nekitendi agatugasa agamuleeza lwansonga yajja yeegina mpolampola era newagazima tyalina kanisa webala yes tiyalina naye ng'olaba nga kimutufu nga kigwana omuntu yena kikola nakiraba kubanga yina omukyala w'ettebe n'abaana ne bazimba amaka gaabwe mpolampola wakitegeera naye kati wana amasoku abantu abasabye ssente abakamudde kino abasabye kano abasabye kali yamaliriza agenze gula maka agali enamayumba sente lyena mayumba singa ekikwata nagirekano ku kanisa singa erirudawo naye banaye musumba Sematimba kyokka sente ezigula amaka genda mayumba zizimba kanisa bayapeeyi no sigamba nti at least yandibadde atandikako bw'okimanyi nti saaba kutandikako ku kanisa erinaagitandikako n'abalala bandizzemu amaanyi ekikola kino kukitandika kasokitandika ekintu kino kasokitandikako ezo sente ziri bikuba ziri mu billions yandibadde olwedde nga tisi alina waali ng'abantu abagamba nti mandi mujje mukwatireko nga mutofu amuntu alaba alina wokola kiringa muganda wange kimbowa bonojja n'ogamba nti ngenda kukola mukolo gw'ambaga owuliriza muganda wange naye gwagenda okukola omukolo gw'embaga ngamba ziba tolinawo yadde ekiki tolinazo wadde zotandikiddeko ng'essuubiro n'olitadde mu bantu naye abantu olanga nawe olina kyotandiseeko gwe kyembaga abantu bakuba bagumu bakubaga ati owaayi musajja alina era nti batukola bajeti z'embaga bakwanjira waliwo ebintu tuga covered ekibyoli mu mikolo embirimu covered engoye z'omugole covered omutwalo gwa tata covered kwegamba abantu bagenda okuyambako bamanya nti gwe tuyambako alinako watambuza actually nomwa mutandise bagano nga bw'oyimiridde otya mugenda otandika meeting zino olinawo kyenkana ki olinawo ki kakati nange ndowooza tugiwo olinawo kiriwa alinawo ettaka eritaka muteeka wabimu alina social capital alina abantu ki abagezimba ate abaliwo abazimba abantu balina nibasasula basasule okubeera mu kitanda okubajjawa bali zindiga z'omukyaki omu eziriwa zikyaliringa nambuzi kale ziri zembuzi z'omukyaki kuba wote oyagala otyo amazima ane nze njogera amazima ku ssente zebasooka obwasooka zino olwenkirowooza nako yafuna ssente oy'obusajja sente byazifuna yadda mu kuzimbira Makula nyumba eyo yadda mu kwejalaga nakukola kugula bulege buli kalega ngagula miliyoni 2 okitegeera yadda muzikwanamu Makula ssente zasooka nze munansonya nja kwogera amazima Makula yamukwana lumune gwamukwana buli yamukwana lukutya Makula ebyo yamanya tono akasente akaina yajjanga ate nga gikali tomulyanga bujonga ayogera musoma yamwegaira nakona mukasimanyi muneka akakujje mu nyumba eno tukole bwe tunebe tobiwulira oli agamba aze ono njagala okukola bweti njagala kubeera bweti my friend oyo omusajja nze kankula mazima bagamba era bujinga ajja kutta anzite nga njogera amazima anzite nga njogera amazima aho tewali eyo service ebadde yakubba fundraising service kati batugambye omwaka ogujja kyakigenda bw'okimanyi kati ngenda kugamba ekigambo kya ne sente zeyafuna wali one zezimukuzaako agulira emisango gyonna ebagikola ki ebagiteeka wali emisango egimufuna bw'omanyi sente zayiikaawo ye guno ogw'amaka yaguvaamu ate kuba olwedde divorce tekolebwamu omanyi sente yali awo okujjamu omulamuzi muganda wange sente yayiikaawo okukagwayina ojogedde emisango ngabadde ngaalina era agiyina mingi okukagwa ayina ekoze n'ogwokokya bayiko ogwo omuvunaana yafa n'omulamuzi esanasambula kabamutusaomuvunaana okutuuka okufa ng'obadde tutegeeza n'okukyusa omulamuzi tonjogeza ebintu ndeka tonjogeza ebintu omuntu yatuuka n'okufa n'abawo ne bwewana abavunaana Alonzo Madavu Junior yava mu ggwanga mu Uganda mwali omuvunaana lawyer w'omuvunaana omugenzi kakati Anthony Wameli yafa sente dekezayi katonda alivezi ku musumba oyo
Katonda ali kumusumba bujimbe kyolanga ebintu bitambula smart don't worry about it kyengeza ko kulaga nti Katonda nti musumba ina zamani bakikotonolira azompi ina kazwaye ko koza bisibiko Katonda ali kumusumba ebewe nze sigama kyobankola kintu Katonda kubanga Katonda soso Katonda kikaji bagende kino olwaleero kituufu Katonda sokuteekako Katonda akuwa ekiteeka kigeza ko okugamba naye nze nkulira muzimu musajja ate kino kakibagambye omusajja ugenda kufuuka omusajja mpaka n'omwaka omulala gujja ne gulo omulala gujja omusajja tewali bagamba ebigambo byange mujja biraba mujja bikola ki kyogamba n'omwaka ogujja litulayo ku musingi mukama ajja tuwola muweekiriwo bajja tubu naye bw'ali kuzimba era bw'ali bakoze ekiro ennyo n'akola omusingi bugenda kugwera awe butyo ettaka lyagula weeriri ettaka liri bizinesi omanyi okyogaga kyayinaawo alaba okuteekawo kyakyayonona nawoolooyi ate lwaki kyakitezza alika tekyazza luli yali ezza ate kati luli yali ezza ega tekyazza kati esaazi logomanya apatimenti zasobola oteekaawo era zagenda oteekawo ebimu mbiwakanya omusajja agenda kuzimba ekkanisa awantu kati kugamba ekigambo kuŋŋaane ery'ettaka singa lyali mu ntobazi singa lyali mu ntobazi tekuliko lutobazi kutaka eyo ate lwebali kibuga wakati singa yali bbalibbali singa ekkanisa yezimbibwa kati epuremuland tuteekawa guli mugaati pesa gonoona singa yali wabbali olaba musumasuka kimba omwana wa taata obadde n'abasumba bangi era obyawona kati obalimu oli akalika gasi nadda nafuna akataka ebbali ataka okulya alema n'okulya nagakazimba kanisa kezimbiwe oba kuteekako byatekamikole ki naye nga kanisa ekoze eki ezimbiddwa tuga ku sente zafunye at least nagakanzimbeko paati yagula tenti tezigulika kati tenti kati abazimbye esooka tenti zenyini nazo myagasozo kwalazibanza bali ali mu bizinesi naye ngayo savisi yabaddeyo yabadde n'okubanja ne batetenkanye bakuba abazere bakola buli kimu kyonna kasente kakayingira walabye ate kisooka kayingira tekali mu ndiga zonna neneino esaidi nakayingira mutimu emuke tiimu emuke ati wanika yafunye simanyi emusumba wa tiimu emuke manyi tiimu ne tiimu eribodwa ne balina omusumba abugizi waliwo omusumba yagira okusaba ge baali misale ayinza oba ye musumba wa tiimu muganda ewamulabye wali kasokoso kasokoso agambye musajja tabeera mu Uganda yavudde Rwanda direct kasokoso lwaki ogeddewo omusajja tewamulabye ayinza yawa yali agava kukakoola tebaita akakola ano nataluyimbi ati akakoola fangoni forest lwaki tewamulabye yabadde alikoki tamulabye naye yabaddeko obusuku nze nalabye nebyadagala adabitegeera togera amazima nze nalabye omuvubuka ayambadde suuti ye bulungi naye engatto ya brown yeyambadde suuti oba yeyamwambadde kooti yadenemuko naye nga bagimuwadde mugagenda byambali wali eri namujja wali mukakoola eriiso walabye eriiso lwakuba mpozi kyeneewunyeza kuba nti tajjanko mu Uganda naye abadde afuuwa oluganda okufoofu atajjanko mu Uganda yakoze statement z'oluganda awo yogedde oluganda nga lungi nnyo naye katajjangakowa mu Uganda era bwe badde omulimu obusobola okwemera ku kikoti ne muganda nga bwe yatumenya era mutaginyangako nasingakola ati ezo zonna byonna mubikole byonna ojja kubikola byonna bigingo kankikugamba byonna ojja kubikola byonna bikole naye nkugamba ebigambo bino abantu si basiru bakola ki abantu si basiru balaba abantu si basiru balaba nze nkubuulira amazima ga Katonda ekyo nze kikubuulira tukutaddeko amaaso Teddy akutaddeko amaaso asirise Teddy ali bwati gotadde omulaba ayogera Teddy akyakirimu ekintu gotadde omulaba ayogera kyaliko amakyali kali ku vivi agwombulira ebife wa Teddy Teddy ali ku vivi kati Teddy asinga kusaba ki asaba Katonda mulwanire gotadde ennaku gyalina teri muntu alina ennaku nga Teddy mu nsi
ng'omukazi bitubyaitamu obimanyi omukazi kola yakwata abaana yabalabirira naye ngo kyesebisa okabirira abaana ng'omusajja lwe alina sente zonna zikwata zonona wuyo mwana kati walabe mutabani mwana wa Susan wanyirira tiwamulabe okuti yabaddeyo nga basolooza sente z'okumulabirira wabaddeyo ngamba tewakirabye lwalaga ndi kati musumba azaala bakulize omwana teyabaddeyo niyo nzima naye mbabuulire tologiro towagaza tulabe ebintu mu nsi ate sita baleka amagama ebigambo bino katonda ono tebamumanyira katonda tebamumanyira ali tebamumanyira abasajja bona bona mu bayibuli bona abamanyira katonda olubalawe gye bakomekereza siri mutuukirivu naye waliwo ebintu byotunula n'olabira ddala nga mu butuufu bali mukusugira ng'omwana ssebo ali wali abaava mu ne basajja twawunga ki bannange mukama katonda ki ninga twawunga abaava mu ndumbwezi tamanyi nemubuuza ti gundi ali tamanyi na gyali ono omulala ali wali bwati nolulenge namaziga gagala kujereka ne mukama katonda munasonyi ayinza oba nga step father mulungi tetundaga ba step father abalungi naye nga oli n'abaana step father bulungi yakola bwati ye muntu alabirira abaana b'omukyala naye nga n'ababa bakola ki n'ababe nga tabasudde ba step fathers be bali amutegeere n'ayagala omwana gwatazaala nga linga gwakola ki naye nga n'ababa bakola ki gwe tolina oyinza kunkakasa nti gweoyagala nze kati nkwa ekizambu nze muti tolina oyinza kunkakasa toyagala omwana owange okusinga abo bewazaala tolina oyinza kunnimba era Makula kino kankikugambe byonna bikolere nga weetegekera toyinza kuŋŋamba omusajja ayagala omwana atali wuwe ababe nga abasudde eri omwana balabirira omwana omanyi nti oba babe kati agenda tekiriko wali abalabirira oba yabazza ku akawunti nga kaseekateekako Teddy yabivaako nabyesonyiwa nakkiriza nagamba ndikedde mukama katonda era katonda yalabirira Teddy naye yuko tumanyi kikiruma ng'olina abaana b'olabirire kale bojjeko bano abakulu mukama yebaza nti lwate bo bakozi naye katonda omuto naye nga taata ali wali naye niyinza kulaba kwanjula kw'abawala abo nga batasobeka abasajja okitegeera niyinza okulaba ku baana abaayo ku mukolo ani anaatuulawo nga taata katonda ajja kubaawo ye okutuuzaawo omuntu nga olaba graduation teyaliiyo kubanga graduation nakyo kintu kikulu yali bize sumba abeera bize Nikola ajja kuba bize kiri kirala kino ekiri kiba kineneko kwanjula kuba kulala Nikola agenda kuba tagenda kubaayo n'embaga taata gwoleka muwala wo mukyaki munnange tajja gendayo ng'oyo omusajja alina omutima oyo nze olaba yakule yeebaza katonda ng'omusajja oli afudde we nakkiririza aliwa yabyogera abo kiri ku likodi yakudaalira okufu omusumba omulamba ng'olaba kima n'oba olina mulabe wo yenkana wato si kyo bayibuli tosabiranga mulabe w'okufa nze kibona oba oli mulabe wange sikusabira kufa nkusabira okole ki bone actually kati ate boza sisi kyetenda kakasajja ku kabundi ako simanyi kabundi ako kasimanyi kaseeka ono seeka gundi egumalu omuntu mulwadde ali mudwali gogogo oli era oli mugamba mukama njagala ndabe ku masiga awo naye yavaawo banna oba kaini bakaita bujiimu lwaki bakola ebifaanagano waliwo enjawulo kikumpulire oyo seeka ne bujiimu waliwo enjawulo seeka umaru ne mujiimu balina enjawulo eyinza oba weeri ono musiraamu erirudda byebimu yes ono omusiraamu kati noono musiraamu mujiimu kati kyetebula bugingo obusiraamu haji kyabalamuze bwebiyita pasitale kutya ketumuyita haji bugingo kati mpuuliza atubuuza ati abeera tya haji abeera tya haji Teddy gyali ne Suzani waali
Kata aina haki ezo. Ate bwe ngone yeyo kusatu. Anje atukiza amateeka g'Obusiraamu. Nkwaka. Yes. Nagala omuvukano mu Kampala bagambye ali bakazi bataano yawasiza olwokutaano. Banaze nsere konzigana kwesabwa naye ali mu waayo wa mukaga bwayi. Andi gwe ngambe yakoze omukolo. Yabadde wakutaano wa mukaaga. Wa mukaaga. Kati nabwe twetumanya akola ku TV. Sijja kumwogera. Bati kwe twasuuza kozati wagenda okola kyokwa. Wagenda okwa. Okuti yanyize. Naye yamugaye kati sitamu nange njagala. Era saano tudayo. Mutegedde okuti. Mmanyi. Yakuye meza yamugambe nenda sosa akumanyira. Esaano adamu kwani. Ate era ino okuti. Ate okuti bamwagala. Ne baba ajosa abawala ba Kampala ku. Akubanti abakola emikolo taleka awulesi. Fatiyo mutegedde. Ali muli. Nawe nada mutegedde. Kati muli tabana na era tugenda kwa kamaliza wano. Noli okutivya mutwa. Okutivya mutwa. Nabenda bamusumba ngagamba nti nowewunya busibusibu bw'abantu. Ofunya omulimu e Kampala ate osula Matugga. Abantu temubala ngamba yiri musumba yerabidde yasola n'amayumba naye ng'akolera osula n'amayumba musumba waffe ye okolera lunguzi asula n'amayumba akolera lungu abuma omuntu akolera kubanga bizinesi ye emwerika era makerere business yeri erungujje makere waliyo kyaki naye business yali tasoloza naye kati gwe nawe oli musumba ogamba omuntu nti ali mu business naye yo business wuliriza twawule kibayita nsoloza nasabirayo ko naye tosoloza tonnaba kufuna manyi soloza nze kenina teke nyamba nekwendi naye tonnaba kulabuka sikulabuka nze manyi kyendiko oli ye kugamba bannange kubula ebigambo biri omusungu omutuufu Katonda bwakuwa omukisa walimu abapabira mu kkanisa nga gwe wenyini nyini ng'olina kuba tate n'omuyamba ng'omanya nti bensuza nga mbasuza bayitirivu ebyaddala benyambako bemiganagamijale nentuuka nange okusabiriza ku mikwano negatibanange nabantu kibwasigula omusugandi mwana wa taata nyamba akate wati ate munange waliwo abantu bange so kati gwe iyo si business eyo okuumira abantu ba Mukama abantu ba Mukama bade manyi omeze kasajja si kasajja kubanga terwakizinga kunuma tukise tugane tugenda kufa tubirekeye business ozikoze kati wano kimwe sazi oba okola okolerani sazi oli mukola okolerani bali abantu bana balawa amwange esawa zino ngani bakolera akola Susan na mwana we naye ina abaana abalina talina baana ukitalina baana talina aba talina baana batedi ate ndi yabajja kumuti si babenyi kati kabayita abazadde nti abalina abaana era kati nebagamba kati koze ekikwekweto ki banaye abazadde mujinga bujingo naye agenda buli muzadde jangu n'omwana wo ku mukono nga bujinga bane bitugire bamulabayo kyogamba bujingo tayitibwa mu nkiiko za piti ez'okumasomero nebageza amanyina okumanya nti kakati munange nti oyo tasoboladde okulinnya bwekweba mutwana misemo nga bagesaba andada toli muzadde kwate kuba ogende ng'abaana bavaayo ng'ajja n'abaana be abakwata ku mukono abaliwa alina abaana bo nga bebakkiriza abalinda bwaba bamagano nga gwe gwani tegokimanyi tugaba ogamba wabaana babujingo gwegenda bateko bagambe tata wamwe olojjagatetu gwe bagate tata wojingo abadanga byabaga bujingo yange ojja kuba bujingo yange tetulina taata bajja kugamba bujingo yange tata wamwe atya bakugambe bafe tubamulekwa abaana abalekwa bajja kugamba tubamulekwa batulinaani nene taga kumanya kuddamu okumanya kyobula mulimu abazadde mulimu abantu abali awo abaana naye wano bajja kugamba ng'oli ali awo ng'alina abazadde maama we waali tata we waali naye nkola omusani nga talina abazadde kino kikubulye ne bano bajja kitugamba abalabi baffe abagoberezi baffe waliwo abaana abali eyo ng'alina maama we waali nga ne taata we waali naye nga almost naye yalinga mulekwa ng'ebira gyayitamu ng'emira gyayitamu abazadde tebaagala kumanya gototera kubalaba oli najja nagenda n'akola omwana omukazi n'akwata akaseera akawe maama we munange njagala okola bati omwama tenakwata sente n'akalya gyebali kituufu tobalaba gyebali omwana abeera ku kyeyo ng'aweereza sente ze yes zituuka kuno ng'ate zituukire mu bafamire be nyingi bazijja okitegeera muganda wange
so kati ekyo kigamba kati abaana kati njagala kugamba goloza abaana ba Bujingo almost balinga babulekwa balina enjawulo bamulekwa kati akuze Teddy alina enjawulo na Mwando kakademu kakubuuza Teddy alina enjawulo bana Mwando na Mwando baba yafa ate ono yebba wakyali baba kyali wakola ki jali alikomawo akola ki kati sazu nkugambi omuntu ngagamba nti olina bbaawo ye muntu omusajja ng'akola obuvunaanyizibwa nga balina okukola ki balina obutambuza kiregeza oba oli musajja nga tokwata obuvunaanyizibwa n'obutambuza eri omukyala we kiregeza wafa ye buli musajja alina nga oli wano nga tokola buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja okulabira abaana bo okulabira mukyala wo bw'olina kiregeza oli mugenzi wafa nakusangula abakyala bangi bali awo nga balaba abazume baabwe ngera akugamaza omwami wange mulabanga omugenzi omusajja nakasootuka mulevo nga bakulabira mu bugenzi wafa kasobera nga wazala tubayinza okweta abaami nti abaami abovuna bane bataata tubayitanga Bujingo n'agenda wami kasobera omusajja nga wazaala abaana nga totuusa buvunaanyizibwa wafa toliwo ku nsi nange mwendi bwenjogera bwetulinafe tuli basajja nange mwendi njogera nti oli musajja yenna nga tofaayo ku mukyalawo tofa ku baana okiwuliriza nga oli awo mukyala yagera n'ayiya n'atateeka n'atunda ennyaanya n'agera n'akola kino n'agera n'akola kino alabirire abaana ga gw'omusajja oli eyo gy'oli wafa dda oli wayita omulambo ogutambula wafa dda ate omusajja alekawo omukyala we gwe yatobye naye era tisisinga ofiira ddala nitumanyi nti wagendera ddala omanyi omulambo gw'otolabakuba naye mubi ate si omanyi tumanyi amalalo gali wali munange wagenda ate omuntu omusajja alekawo omukyala we bwe batobye mu bwavu batuuka mu kufuna mu ngeri y'akasente n'amuvaako n'agenda n'afuna omulala n'amulekera n'abaana ye n'atandika obulamu obupya ye ate aba muki omusajja n'aleka mukyala we gwe baatoba nga bazze batoba bombi era ne bazaala n'abaana naye n'atuuka waatuuse n'amuleka n'agenda n'afuna omalayo bakiki ate oyo aba mukiti ki kati ye Bujingo baba muyita Bujingo naye aba yafa baba muyita Bujingo kitiibwa balinye kikyo omuntu yenna nga wakwata watandika ne mukyalawo nga muli baavu nemufuna nga muyiyayiya ne muli entula nemukola muzaala abaana nebasomera mu mbeera bwetyo mu mbeera embi mukama n'akolema n'omwana ofuna sente omusajja n'omwana okwata kubo n'ogenda n'omukazi n'omuleka n'abaana n'obaleka bakuyita Bujingo ekyokubiri omulambo ogutambula kyekitiibwa kyofuna oyitibwa Bujingo balina oyitibwa Bujingo era gwe ekifaananyi kyo kyebayita omulambo ogutambula oli oteka omuntu wakati omulabo oyo ti yafa dda naawe mulambo either oba oyitibwa Bujingo oba omulambo ogutambula so kali ebintu bikyuke bwomanya nti olina omusajja yalekawo abaana yakulekawo oyo aba Bujingo ate alekawo empeta mukazi we bafumbirwa ne bagenda ne mu kyaki era ng'empeta ku ngalo bweri naye nagala n'awasa omukazi wana nempeta tagifudde nako nti oba nina n'empeta ku mukono gw'omuntu omu n'afuna omulala erinnya ye abaitibwa baba muyita amannya abiri Haji Bujingo kyesi bwe kiweebwa oyo mwami Haji baba kuyita Haji Bujingo Kimbowa oli wano n'ofuna n'omukyala we naye nfuna omukyala nemukwana nakkiriza nemugenda nemukyala nemukola okwanjula nemukola empaka okiwuliraiko toba naye ate nga toli musiraamu nga naye si musiraamu nemutoba naye nomana ofuna omukyala omulala Kimbowa n'ogenda okiwuliriza omukyala n'omuleka tampale divorce twawukanye mu mateeka baba kuyita Haji Kimbowa kati Haji Bujingo era kyobola bulwegera ti pasita Bujingo abantu ezibavakune ku mutwe balaba nkoze ensobi mu bigambo byenene nyo ekigambo kyebaita pasita oba obunoonyera obutta n'obuteeka wali yagambye eno mubeera eno nemukola enkiiko ku social media nti eriyo obukiiko eri abantu ababeera ku social media nemuteeseza famire ye n'enzala lwaki muteeseza famire ye erita nemutandika olubuto nemutandika olukubako Bujingo alina famire ayina ye yehedi wa famire yehedi wa famire ye
ne Susan ye mukyala omukyala wo waawa wena mayumba era nsiwakanye si mukyala we kantu yagambye ne muda ku lubuto tosobola kugamba nti Bugingo ne era zokulaba mukyala Susan Bugingo amatufule ganuma n'okuluma kulanya kulanga okugoba omuntu omunsi terisoboka kubeera tekisoboka naawe tekiribera tekiribaawo tekisoboka mama Teddy ayinza okuwaayo divorce then neno Susan ne bamugatta mami Teddy ayi mami Teddy Susan ne bolikola otya ne boneteekako erinnya lyawe erigenda kufiira newalikako nolyekakako nolyepatikako ne bonoolikola otya naawe wennyini oyinza n'okwesanga olyeyitawo ogugumuka ye Susan Bugingo noteekanoga nze byogedde osobola n'okubanga okyetanga nokankana Susan Bugingo nga olinabyadda nga nyi tekikusaana tekikujja okwera Susan Bugingo tekiriyo ngoma nti eriyo Bugingo eriyo alina erinnya lya Bugingo etuufu eri mu mateeka amatuufu eriri ate nga si byakwepatikako eriri mu mateeka Teddy Bugingo naye musumba wange awo yasuulamu ekyo nze nkubuulira amazima yayokya musumba wange wayokya nze nkubuulira kubanga ekyo ne bwolikola otya kino kyo kankubuulira amazima ne bwalikola te ne bwalikola atya nsi ya Mukama ye mwekazi bulungi olina bwolyekaza taata wekaza era ne fabe wagiraganga gwobongati nze gwokuba nnyo gwokola otya ne bwolikuba ne bwolikola otya oli mwogezi mulungi mukwano ne bwoliyogera okwenkana wa ne bwoliyogera simanyigana mabati gaveeko ne bwolikola otya mukwano wayokya siganya abasumba bakola ensobi era kibali bangi ne balina ebyo buzabuzaamu ne bajja kumulaba ne weekaza gwe notuuka n'okulumba famire bagamba mugenda bakubeera mu myezi emeka siriasi mukyalawo ne first born wo ngenda kubakuba nkyala abasibako omusango ekyo ekyo kiriva mu mwana oyo manye abasibako omusango w'obubbi gw'okubba ettaka lya kyaki eja ku katutu nagamba bali badde babba ettaka lya kubanga kiringa nze kati omugezi taata wange najala nga ti ndi mukubba ate nenyini yaza ate ettaka lyeriko lyebitu ebyatata tebiba byange bibyo naye kati obadde obba ettaka lya kyaki balina nga badde abba ettaka lyammwe yoono naye nga abasongera ku muwala womukulu byebyo ne biri eyo naye nga tulinda bulinzi Pentagon teriyo wama abakulimba abasawo ne banyebo Pentagon teriyo nze nyo okubagamba nti gyeri Pentagon nti musumba ajja ku Pentagon teriyo nalesa okulaba nze sijja mbagamba ebiseera ebisinga ne mugamba olubuto ababo kati omuseera yafunye olubuto kati obwetti alere ne masala n'evintu gambe ti ne onakola obukodyo bwonna tere lubuto mutalese n'okutandika kwemukwata abaana mulage ti mubuyamba nyi bisoze ne bona obikola byonna nyanda lwaki genda ku street oyamba abo ku street lwaki oyamba abo celebrity niye olubuto lugenda kukubamu ebituli banaalabika wano nga lulina ssebo ogenda kuswala nze nkubuulya amazima tuli nsaba Katonda mpa obulamu wooli n'abagundi baffe abatugobera babeerewo teri lubuto teri lubuto teri Pentagon naye abaana basobola okubaayo teri lubuto teri Pentagon eyinza obutaba lubuto nene ebayo abaana bano abalwa kugamba ayinza okuzaala naye nga tabadde lubuto ekyo kisoboka anti ayinza okuba nga omuntu waliwo nalongo waffe tumanyi ekyo sikimanyi nina nalongo wange ze gwemanyi nina nalongo wange weikukya omukyala mugaga mukyala mugaga ali awo omukyala ali awo kale muzungu mweru ali atubine yali mudoyo nazunguwala naye nze kugamba ali etubina wano ku kyalo waneka jonsi wano wali nalongo mugagga avuga bakaza nalongo agenda ogira mudakiika yafunye olubuto mudakiika ate yazadde alo tabanaita nayo yadde wikisi ngaali kumulimu segeza kati ne Susan asobola ate nagendayo kyala wagenda ogenda ayinza tuferanga gonde batufera ku lusuma omwana kusuma lyokyamulabyo yazaalawo naawe biri byali byatwalisazeeko agende lwaganye emunabikola newe munabikola olubuto lusobola okugaana naye ne bafuna naye nga tebuliyo
banakuza omuntu asobola teruliyo kale twabale tukyali awo tukyayina temamanya luyiza tesobola kubaayo lwa nsonga balina kukola bigundi ndala eri lwa nsonga amagi maneyane oli musawo oli okolangirira ekyo mwezi bwe mwali mu kasino nze mmanyi mwali mu kasino kozi naye mwakola efujjo ku mwana oyo wali naye gwowakanyeze mwakola efujjo ku mwana oyo nani ali basonyiwa agwekyo ngigoloka ne wenenya sekubula ebigabo byo amagi maneyane owe twabadde wano kyakusaalirwa nnyo mbadde saana byogerako naye tekina kyakola tulina okwogerako pasa Andrew Jengo akulaza omukyala mukyaki wali sagala kuwera ku Jengo mayi lwaki naliko maneja wa ABS naliko maneja wa ABS ate muwera maneja waayo nalaba namusembererako nnyo nendaba engeri gyalinga asitwagolingamu tata omugugu yamulekera omanyi okusigaza omugugu otalinaako idea ayina abaana balabirira bawerera abayitirivu yita nazaala wadde n'omwana omu naye alina abaana abasooka ne makumi asatu balabira bakitaawe abakazi abazaala abaana abo bamutadde ku bunkenke buli kaseera nze owange mwagala buddo nze owange mwagala kusimaaka nze omwange mwagala jende nze omwange mwagala wano wali mu ssente gwoyiriza sente aliko okugula emmere ewaka buli wiiki ewaka aliteekukuba ensawo y'omuceere alina okugula ebintu ebirala nebiko kale kuganda laba omwana ono olwo neyafaawo omwana wekambera watiktoka babangayo so bena alina obikugira ate yasalawo kitaawe yali afa yamulekera omutango ogwo nti abaana bonna baleeta nga baffe bawana gwosigaddewo kale mbasagala kumwogerako nnyo kuba nti mumanyi naye ekintu ekyabaddewo twasooka nisonyiwa ffenna nga tulaza omuwala wagenda okuwaza mama nkanisa nga tumanya kiroza muna nga aleesa omuki ngaabasoga ebasanyuka nga balabye ine bantu twasanyuka manyi bangaye nti abawala abasoga balinye ebbeeyi kati omuwala omusoga tayimirikamukatyinza omweripamu abasoga koddeeyo bali waggulu reti y'abawala abasoga yazze waggulu n'ebbeeyi yaabwe nebbalyo era buli muwala omusoga wonawonawo oli nkutumiddeko nyo namukono gange blessed betina mwimba gospel yankuddeko nabantu ngenda mukubirako nenda omusoga wange omukwano gange ali bulaaya ataliiwo bamuta rita eyes tumiddeko bayibawono akwagalanya naye abasoga bange bangi musoga wange mwena mbatumire naye bangamba omuwala omusoga kati wabbeeyi nagambika anyway omuwala namutwanjulira natugamba emikolo 23 December alina omwezi gweyalangiridde awo gwamwenda omwaka ogujja nagenza okudamulamba omuwala yamukwatira ate mu bwenzi kusala malombi bituufu ekisooka nze nsooka nesasira Jengo olaba nga bwomumanyi ate kati ate ekitunzikeza omumanyi kubanga obadde naye nali maneja wa ABS TV ate si yali bosi wange kwayo nabeera maneja wa ABS TV ate koja kimwe yali bosi wange naye nga yayingawo naye omwana oyo ekituufu kyayitamu kinene nnyo kata yamulekera okufuna ezo munene omwana oyo ayina ekintu kinene nti yeyagaliddemu muvubuka muto omwana muto nnyo nsinga obukulu nnyo neyagano zaala mingalinga mu 25 ajoza nomuzaala nsobola omuzaala myaka gyange yenno naye omwana oyo ayina omukulu nnyo naye tewali kintu kibi nga bwe yatomedde ekintu ky'okumwala nze bwe nalaba omwala omwala omanyi kyona kyotamanyi ati ndi mu art ndi musoma ate ndi mu art at the same time omutali mu art akola ki osobola okufuna omukisa okumanya abantu bangi n'ebifo bingi yes nze ekirungi kimu omanyi twabuleko nange kyekimu naffe ndi mawulire ate nga nagasoma professional yes so kikakatako okumanya ebintu binange kyendimu era abantu kyebeerabidde abantu bangi nze siri musumba busumba wabula ndi munamawulire nange ndi muzanyi wa firimu ndi muyimbi ndi mu art kozi gwe wazanya nawo logo nsinazanya nawo bawomugowa na firimu nyingi nnyo abasinga bazimanyi zaalwango nzaane endala nyingi nnyo ndi director ndi producer ndi kimu wabula omuwala oyo
bwe namulaba kati genda kulamulira mu ya kulambala era kulambala yes kituufu ewuwa kino kikugambye ate taliimu abaana batambuza oyo omwana oyo omunyarwanda oyo yali akulamu bbaala muwala mulungi sijja kulimba muwala muki wawula manyi musajjawo jengo ayaganya abakazi abeeru nga olinayo gwomanyiiro omulala Sasha wo yaliwo Sasha Brighton ndekatoleka omwana eyo kaveeyo eyo kaveeyo kubajja kwogera tubireko eyo wabula kadogereko ono wabula katuleje gwe yagenda okumanya muwala yakituufu alimu amwagala omanyi mukambagaba ebigambo bino sookwagala omuntu yes notega characters naye owuli okukola ki omwagala because kikibaita laavu kiraga nnyo baze doga nti oli malaria kituufu ndaboga nti malaria naye nga bwoli okukola ki bwoli omwagala anbalega bangi nnyo bamalaria abavudde mu bufumbo asola bavudde mu bwamalaria ne bagenda bakola ki ne bafumba kituufu webali bangi noli nava mu kasino nagira n'afumba oli oli nava mu kasino nakobekeza nga ali mu pentagoni ekyo kibadde kigattirawo kiba kyetaagisa ekyo oli nava mu kasino n'amaliza ng'ayigira obufumbo era n'abukala abantu bakasimu bagazakyabakasimu ate kasino alina enjawulo nowebbaala gona mabaala gona bizaala birina biki ebyo byonna kati ate kyomulaba bwe bati bakukwatira ku muntu omuntu afudde mu kasino nomubaala wakwatira ku muntu wenyeza abamanyi kyakola abamanyi kyakola anti kati binagamba bagenda okusanga ngaoli fala ng'ate ono ye olredi ensi yamutaganja yadde yategera kimu kyonna kikola ki akimanyi kati be bangi nnyo oli nava mu kasiro nagenda mu pentagoni onava mu bbala nagenda mu kanisa kati omwana oyo mujjengo namutegeera namuteka mu traka namutwakinga mukimusimu motoka ne ku simu yamutwakinga mumotoka yasooka mutwakinga mu kamotoka kakaguli kayali avuga nakagalo kamotoka yali avuga nakitegeera yali amuwadde nabira naye ng'avuga wiiki ijjamu motoka bwamuwa emotoka nagijjaka mu traka kali kafitiizi kali kafitiizi sisipaso kali kafitiizi katonotono katono nakakyusa omwana nakitegeera amutwakinza ali kyengera agenza ekyengera zigundi bagiyitayo ogundi kalina paapa eyo nga abitegeera solo omwana abitegeera nakyusa nagira emotoka nagijjamu katulaka kati emotoka nagivako nafuna endala nomuwa endala kati ate namana nagizamu nagiteeka nekusimu nga tamanyi kati nange ogalise kati yenga okukwata omuwala oyo amulage mu kanisa yeyitayagala siga nti akyagala yayitasazeewo nti agenda kuwasa ngalaba omuwala bamutwala kati n'amanya nagati katola omwala njagala abamule bonna si yonna eretege nti omuwala oki wange nti wanaakola ekyo omwala agenda kufunamu ensonyi ekyo because katolade ensi yonna ekitegeeza mukazi wani so omuwala bagenda omwanjula omusasi yakimanyako tekyali plan teyakimanya nti bagenda mwanjula yo omwala yakimanya wabula ye omusajja akikola kikagenderere amweddize kugamba amufunze nti gwe katikati kangeze nti nze kimbowa bweba nina omukyala nesijja nemukulaga mu lwatu n'abantu kireza mbando enzowooza yange eŋŋamba kati otegere nti mukyala nga muzanyirako kakati okikola ekyo namuteeka mugundi bamaze ebbanga nga jamukweka kati abantu osinga tebamanyi wabula okukikola ekyo abantu bakole ki bategete kati oyo omukyala ani nga kitegeeza bwoba obadde okwana kale newaba okwana katandika okukola ki okukendeza kuwumba kyeyakola ate abantu okimanyi nti abantu balirole oli bwamanya nti kati Sematimba oyo alina ebimu namanya nti omukyala we yegundi ate abantu bayagala kumukwana bukwanyi kankwandeku omukyala Sematimba ndabe omanyi abantu bayinonika ensi yayinonika bibyo nti oli ajja nakwana mukyala musumba oba nakwana mukyala w'omuyimbi bwekiba nti kati kankweka example temisa Semakola alina omukazi nkwa example nti yenakayi sana nakayi oli yayongera kujja mukwana akwale kumugwa munene so
so byatabuse bitya yabadde kusa bwamala kirambo namutadde mugundi amuintroducinze ensoyo nemukoze eki emutegedde omuwala lwadde ku stand of Vincent basi tamaze okumaliza saabisi ono ye saabisi gyakagira bweti yayitamu bisi nga tulina appointment ndikubulya amazima ngayinaki appointment kati ono amaliriza batya kati owaza ate alina okukola counseling alaba abantu agemeza counseling motoka ageragera kusiba yokulaga nti aliwa salama road ageragera wati ngemulaga bala lodge yes wakulekana lodge yatuuse neyo mana mukama katonda kimbo obeera wakulekana waliko ikundi ku lodge kati olukuba ina kundi yakategeera avuga bulungi nnyo nga agenda okutuuka bwati ekituuka emotoka agisangawo okundi kundi abasanga n'omusajja era nga bamaze n'okumulimba lw'eggwanga bamaze duyimba balutaddemu ebisoko byonna bulungi nnyo abolwako nga werimu atandisa okutemya kuwabiro okiteke abantu kati kwadi abantu bana bakuŋŋaana oli munnanga olegende wakulekana onoonyereze kati zegenda nakugamba nkundi weyo ogenda onoonye olwo omuwala yabadde yennyonyoddeko atya amuwala kakati omwani kyoyita okuswala naswala abantu bajjudde bono batabuka bakote kingunagana ne mudwaliro okola yafuna shoko olwakalwaliro kaliyo nebamukaa nemudwa ate omuwala yamugana gwegwala nebiri byekugambye gabyoyogere ti omugugu simabamutegeko omugugu omwana mugazi otabisa gongambe kasero gaba muzi kati nze nafuuka maama wekisimanyi emigugu gyona gyona wagitikanze kati okwamba ndi mukyalawo bolemole kati waŋŋamba kati oyo yafa nze ayina okubeerawo nze simanyi nkubeererewo nze sirisobola bakoleka giwampasa atabukira maaso yekaza maaso oli nagweri batwala mu ddwaliro kalwaliro awo gengera mukwano gogenda omunoonyeeko ali bulungi byebityo byabadde ku musumba abandi kati olwo omuwala gwe bakanjula taki byakomye bya endiseni tiyazi zenyininyini ziri enzibu ennyo ababwana abalungi nabo bisi bakusobera kati bakusobera kati olabye ono watiktok simanyi baleta sefuka twabirabye omwana bwe yakasudde ku musajja naye abakazi mwagala ki mwana wa musungu sikyekinagambe abaana babasungu bagambe ebigambo nabyo twayogerako twakola netusomesa abaana babasumba nitwogera ku baana babasungu ono mwana si mwana wa musungu byeyakoze nadda ku mwana oyo era ojja kugenda okulaga omuvubuka oyo wa tiktok nga tadde obwerere bwewa era safu kabadde nga gyabikola naye omwana tabamu ku magezi naye walabye omusajja gweweta nsubuga omusajja yamukolera buli kimu kyonna kiwaze owulidde n'amwanjula okwajo kwali kwamaanyi wabirabye nagenda nebakola gundi engagement party yali yamaanyi nayo buli kimu nakirungi naye gwatuukatuukate n'omuvubuka wa sefuko ngaoyagala kale abakyala bamanyi okugamba nti munange mwiza otanga tuli maka amalungi ate oba tukoze naye nga tulina enaku tunyigiriza nti yekituufu yinza obutakiwakana neera wasefuko nodde wasefuko era tunanga egundi enkalirire naye kati omusajja ine naalyawo sina musajja yenyini alinga mukazi yenyini bwabeera n'omukazi tewali enjawulo kati obodde bombi balinga bakazi kabateeka ku social media okwekiro batwalabatebaimira bwe bati bonna gabalinga bakazi sefuka nyini atunanga mukazi n'omugundi enyini alinga mukazi mukakiki kyokka mwana wa musumba oyo omuwala naye nyina kalwe nga nyini yeyogerera yetondera taata we ne maama we kyana mawulire simanyi naye kati twakolako puroguramu bagikolera abaana abasoma bagyogera sibe so pasa jengo yayokya yayogera bingi nnyo banange muba temwagala mbalage mukazi mwagala yogade udde ndi muwampewo mwagala nebike mabanja byonna byakomyawo abenga bamulabula ibulako omulaba yakola ibulako yamulabula mukasa nebamwogerera era toyagaliza era ate musi togezanga newabula omuntu ali mulaavu anti omuntu ali mulaavu omuwabula ye gwalabanga gwe sitaani kimbo wembanga nfunye omukazi gwegwe omanyi nomanyi nti omukazi nomutya nogamba Sematimba sewoti kyalo nogwofunye tulabagamba olwadde tulabagamba ali bwati ndwali okimanyi nti omulobinga ate nengenda nengamba omukazi
okimanyi kimwa yangambye bwati togeza lwamimbeka nti bakubagala totekayo kigambo kyo amala kutomera nagamba nerinya waliba mubi ennyo nga badenganye bwamala otomera nagambe bali bagamba byali bituufu omuntu ali mulavu omuntu ali mulavu togeza nti sewabula era nsirika aweza kale baŋŋamba nga nze gambye nkubuulira amazima kati byebyo musajja oza mujje era musajja wogenda omunoonyi musajja wo enjala gyali buseera kinnumye nnyo okubanga akawala kowe katoe kamukoze akawala kawadde obudde nate siri surprise kosi nze mumanyi nzege nze mukola ki nze mumanyi so kakati mumbeere era banaye abatulaba kino sakyewunyiza kino nyobola bategeeza sakyewunyiza because omuwala bannange akawala kalungi ati byebyo abawala abalungi abo nabo balina ebizibu byabwe omuyingiro okimanyi ate obuzibu bw'abawala abo era mwena abawala abalungi nga muli ebyo kati bagamba kati abawala bungi kibalemesa olukwabuli omwamuga nti oli mulungi nowuliramuga nti oli mulungi naye nyini yemanya nti mulungi kati ate kuba nga talina kyebayita kwebuya alaba gwe ne bwomuleka agenda kufuna omulala kyobola abawala bongi bafumbirwa abasinga obongi balira I'm telling you ne waba afumbiddwa era afumbirwa n'avaayo tasobola kubeerayo abeera arrogant agamba nze ndi mulungi ye alaba nga muki mulungi ate natema kyo kigenda kyobola bakomekereza tebafumbiddwa ŋŋambayo omuwala nga abawala batono nnyo abalungi nga bagagga bwetolabangako nga muwala nga mulungi alina abasajja onomusanga alina abasajja nga bana bonna bagagga okiwuliza naye nomulanga atambusa bigere bamanyi mwebali nogamba kati bano abasajja balina abagagga abagazi talina motoka abawala balungi bangi bali awo nga basola mu buzibu abawala batano basola mukazi gaata beeragire eno wabweru nga bafulumye nogandeeka kati gwe bulungi woti bakomekeza obulamu bwabo abawala befula abemanyi ti balungi bakomekeza obulamu bwabwe bubi tebafumbirwa bakomekeza balwadde ebirwadde balwadde siriimu bagala abasajja bangi kati ekyokubirawo nyini omusajja ogenda okujja okulukawo nga nawe nyini tomwa kiyitibwa okimanyi takwagala beetekamu kilasi ezali zaabwe basula ntinda basula kisaasi basula bukoto basula kyanja n'omusanga apangisa ennyumba yamitolo 8 basula mu apatimenti ezebbeeyi tebalinya boda bazisa nomalaiza n'omuuza takayoli nga talina yagakataka bakyusa wiigi ku mutwe byebasobola byebategeera njala na wiigi nabiki banange twagala basiibula eddakiika katubalekeremu awo katubalekere kaddoozi ako Sematimba balinde pasa Sematimba Moses waswa musuma kyekiriwo ogenda abi oba tunabyogera ko atujja kujogera sawa ino nagenda Canada actually okubula kwe bade muzeemu nabiyendeko nagenda Canada so waliwo ndo babi waliwo amukyala ali awo namulage muguninga agamba ti yangambe nti bwotuuka Canada buli kimu kyonna kyange oba omulaye bamuyitaani erinnya lyerabire guneddeko ntekumwogerako nagamba otuuka Canada buli kimu kyonna kyange bamuyitaani nenjaddiramu bambi webale nnyo nnyabo yonna abala mwenna abaagala musumba musobola okuweereza obubaka musobola okumukubirako nekasimu oba mukuba okusimu ebyawo wakati 93 Desemba 63 munkubireko yabbamu batuusa akabalina emikolo munkubireko tulabe emikolo gyamu tugikoze tutya kwanjula kukyala mbaga graduation matikira leero university yawe etikide University International University of East Africa kansanga etikide nasomerawo nawalirawo masa yanga so leero batikide oyinza okunkubirako tulaba nsobola okubanga tukikwasaganya nekungamya banekuyambako omukolo okutambuza engeri zonna decoration n'ebiyinsi obusiibu omezi ebyuma binambirina onkubirako gakwata okukola baagala nnyo baagalira mbere bulungi amanya gange nze mugamba Jolo Hassan, CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants. Bakuwonya pressure y'obupangisa n'ofuuka landlord, tugula ettaka n'okutunda ettaka. Okupunta ettaka oba walina obuzibu oba oli alina ettaka lyali surveying, then tukola property management. Oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye, otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers. Tukufalinga Real Estate Consultants free. Tukola supply za raw materials. Kasente akatona ka million emu n'ekitundu tubateekera estates ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, ate nga n'enguudo nnungi.
so setterezo ebifo ebyenjawulo, Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano Trading Center obudde Namugongo nodde Sonde Emisindye roundabout way ne office yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga Road awo after Ruby's petrol station office yaffe endala eyokusatu awo Kamuka Malene kaso tufuna ku namba zino 0703 mukaaga mukaaga 7575 oba 0782594309 oba 0703 1788 ne namba yaffe endala 0773 79 64 33